Kadama TV mugyebaleko, mwebale obuweereza, mwebale okutuwabula, mwebale okutulungamya, mwebale bwe byonna bye mukola. Mukama abalasule mu kye musinga okwagala. Amannya gange mpitibwa Shakira nga nsinzidde wano Saudi Arabia mu kibuga Madiina. Kojja ndina ekizibu kimu, ndina okugulu kunnuma, ekintu kitambula mu kugulu kwokya. Ekiro bwe kituuka kubanga kubeeramu omuliro nga mungi, mpulira omuliro nga mungi nga muyitirivu. Kwokya, banzuzizza amalwaliro, tebalaba bulwadde, tebalaba kinnuma. Boosi wange abadde mukyala mulungi bambi nga ntwala mu malwaliro naye ng'obulwadde tebabulaba. Naye okugulu kunnuma, ekintu kitambula mu lubuto, kyokka nankajja byansobera n'okunsobera. Mpulira nga kwokya, nsiimuddeko omunyu kuganyimize ku mpeke, teri ate buli lwemmira eddagala mbanga akuyise. Kadama TV abawuliriza mumpe ku magezi, okugulu kunzita. Naakamala eno myezi 3 naye okugulu ekintu kitambula mu kugulu ne kitambula mu lubuto ng'agenda ozaala. Ng'olubuto lw'omwana nga owulira ng'omwana atambula bannange. Mumpe ku magezi abawuliriza ba Kadama TV. Kubanga munaye kinsuuseeko, nankajja, ndina ebigendererwa byange, njagala nkole naye ate okinaayitawo era baba bagenda kunziza Uganda. Naye ng'awo tunaaba tutuukawo, bawuliriza ba Kadama TV ab'emikwano abalungi, muwabule, mumpe ku magezi. Oyinza okuba naawe wayitako mu mbeera ng'eno gye mpitamu naye wakikola otya? Kwe kusaba kwange. Kadama TV Kojja Mate. Kadama oyo mumuwulidde. Nabagamba nti waliwo endwadde. Ng'endwadde ne bw'onoogenda wa mu ddwaliro ki, ekintu ekyo tekigenda kuwona. Nga bwe mbawa example ya nga obagamba lino okugamba nti babuuse ettalo. Ettalo bulwadde bwa kiganda. Era tewali ddwaliro lyonna lisobola kubeera nga likuwonya. Kyova olaba mwenna abali ebweru, mu nsi z'ebweru, Europe, America, Saudi, tolabangayo muzungu alwadde ettalo. Oba nammwe abaliyo temulwalirangayo ttalo. Bintu bya wano n'okujjanjaba kubeera kwaffe. Bakojja basenga n'abalala. Nyenze nzikiriza nnyo mu bakojja ne basenga. Eddagala lyaffe teririiko bukwakkulizo nti oba olina okusaddaaka kino, oba olina okusaddaaka kiri. Kadama ali mu bulumi ne mumuwulidde agambye nti ekintu kitandikira mu kugulu ne kijja ne kigenda mu lubuto ne kimunyoola ng'alina omwana. Obulwadde obwo Kadama tabumanyi, simanyi oba gwe awuliriza obumanyi. Obulwadde obwo mu Luganda bwe tuyita ekiwogoma. Obulwadde obwo bwe tuyita ekiwogoma. Oba obulwadde obwo nga tewali ddagala zzungu lisobola kujjanjaba. Y'ensonga lwaki Kadama agambye nti agenze mu malwaliro gonna tebalaba kimuluma. Ngenda kubabuulira bajjanjaba batya ekiwogoma. Ekiwogoma ekyo singa okigayaalirira ne kyeyongera okutambula, oyinza okutandika okuzimba olubuto. Beba abantu b'olaba nga banne bayinza okugamba nti gundi ali lubuto naye nga mu butuufu tali lubuto. Nti kigenda ne kibeera nga kiva mu kugulu ne kijja ne kikutambula ne kigenda mu lubuto ne kibeera nga kikubuzizzaako emirembe. Era ekiwogoma ekyo bw'oba okirwadde otandika n'okubeera nga okogga kuba kibuzaako emirembe. Obeera toyina appetite ya mmere, obeera owulira olusujjasujja olw'eggulo, ate n'okusesema otera omuntu obeera ng'osesema. That is bwe kibeera kigenze mu stage eyo. So bw'oba tokyanguyidde, ekiwogoma kibi nnyo. Kadama tukusaasidde nnyo n'obulwadde bw'olina oba obw'ekiwogoma, naye ate kirungi nnyo nti ovaayo oba muvaayo ne mwogera nti ebintu nga bino okimanyi gye biri mu bakadaama abalala. Omuntu n'alwala naye nga kyalwala kiri takitegeera.
kyalwadde kyennyini nga takitegeera. Omuntu n'atambula mu malwaliro n'ogamba nti oba omuntu n'alowooza nti bamujjanjabye, naye ng'ekirwadde ky'olwadde tekisoboka kubeera nga kiwonyezebwa eddagala ezzungu. Ng'erina eddagala ly'ekiwogoma ompulirize bulungi. Buli muntu yenna bw'obeera ng'ogamba amagulu gakuluma, gammeketa, gavaayo n'obeera nga tambula n'ogenda mu lubuto nga ekintu kikuluma, wuliriza bino. Njagala ekisookera ddala bw'oba olwadde ekintu ng'ekyo, nkimanyi mukozesa ebyuma ne munuuna enfuufu mu madiiro mumukolera hoovers. Ku luno togenda gikozesa. Ddira eddiiro, sooka oyere bwezi, oddire olufuufufuufu olwo oluli mu ddiiro abantu we bayita. Abantu we bayita yirawo akafuufufuufu ako, okagyewo, okateeke, okapapula oba okatereke. Kati awo ne bw'okozesa ekyuma n'onuuna, naye abantu we bayita wennyini bw'oba okozesa akafuufu ako. Bw'omala okubeera ng'oyeze enfuufu eyo, genda ofune cloves, obuntu bubeeraawo bwa black. Si bwomanyi cloves abali mu mafumbiro bakadaama mukimanyi, n'abantu abalala osobola okubeera nga ogogolinga n'olaba cloves zifaanana zitya. Gezaako okulaba nga oziteeka mu mazzi oba kye tunaayita habat zaituuni. Amazzi ago obeere ng'oziteekamu bubeera obuntu bwa black, obuweka obwo habat zaituuni oba cloves bubeera bwa black. Buteeke mu mazzi. Mu mazzi ago teekamu omudalasini. Teekamu omudalasini ogw'obuwunga, tabula. Omala okutabula n'olaba nga binoze, kwata akajiiko k'omunnyo akatono era yiwamu. Bw'omala osobola okufuna olive oil, oba tomulina osobola okufuna butto yenna. Bitabule ebintu ebyo. Naye ebintu bino ng'obitabula tokola nga bingi nnyo. Gezaako okulaba nga nkugambye akafuufu ako abantu we bayita mu mulyango mwennyini, bw'ondugamba nti guno omulyango gwe abantu bonna gwe bayitamu, yaka akafuufu ako. Kateeka bakula, oba oyinza okukateeka mu kakebe. Teekamu cloves ezo, teekamu habat zaitun, kyekimu habat zaitun cloves, ziteekemu, tabula, funayo kabutto oba olive oil, tabula nga mwe mulina omutalasini ogwa powder. Begamba obeere ng'osobola okukola ekintu ng'ekifaanana nga akazigozigo. Ensonga lwaki tuteekamu kabutto ako. Njagala weesiige nga buli kumakya n'obeera ng'ogenda kwebaka. Kumakya n'obeera ng'ogenda kwebaka, kolera ekintu kino ennaku 3. Ennaku 3 ojja kuba owonye ekirwadde ekyo. Yeno ensiiga. Omanyi waliwo ensiiga, omuntu n'ofuna eddagala naye ate n'osiiga bubi. Bw'ofuna eddagala eryo, tuula ku kitanda kyo. Wano ekitanda nga we kiggweerako. Akabina osooka n'ofuna piro n'ogiteeka wano, ekitanda we kiggweerako oluusi ekitanda we kibeera kisobola okunyiga. Teekawo kapiro we kikoma wennyini ng'otudde. Okugulu kolege nga kuli straight. Tuula ekitanda we kikoma, osobola okuteekayo kapiro we kiba kinyiga. Bwe kiba tekinyiga ng'olina omufaliso omunene, osobola okubeera nga otuulako, ekigere beera nga okugulu kubeere nga kuli straight. Tandika okwesiiga eddagala lyaffe eryo lye twogeddeko, naye nga ova wansi nga bw'oyambuka waggulu. Tova waggulu nga bw'oyambuka wansi. Weesiige ng'ova wansi okuva ku bigere yonna nga bw'oyambuka waggulu. Oteekamukko ku maanyi. Siiga, yambuka waggulu, ogende. Bw'olumala ate era oyimirire ne ku lubuto kwonna kuno obeere nga oyisaako eddagala lyaffe eryo.
ogenda kubeera nga ekyo ekirwadde okigoba mu nnaku 3 ojja kuba toddamu kuwulira kirwadde ekyo. Kikusaasidde nnyo sisita waffe, lirya eddagala era ng'ogenda kuwona.